Amanya Nakabuye Mariam nga nze omu ku bakyala abalwanirira eddembe ly'abamaama b'abaana ab'omugenzi Ssegiriinya okulaba nga tufuna obwenkanya okusinziira ku bulumi bwe tuyitamu, okusinziira mu kadde ke tulimu, okulaba atirisiti ng'abaana b'omugenzi bano abaazuulwa DNA nga batuufu. Kale oba empapula nga tezinnavaayo, kale obanga looya waffe tannaba kumaliriza by'akola, naye wabaddewo obuyumba obusobola okutaasa abaana baffe ne bagira nga basoma, ne bagira nga bejjanjaba, ne bagira nga balya. Naye tugenza okufuna obuzibu ate ng'ate n'ababulimu babulemeddemu. Oli waazisolooza ssente aziwa famire ye. Wabula leero tubaddeko wano e Nammere ew'omukyala Kandinda Twahira DNA gwe yawandula era asolooza ennyumba giri emizigo ena. Giri emizigo ena. Emizigo egyo ena gikola $1,000,000 wabula olumu ya $25,000. Tuzze ng'abakyala twogere naye mu bulungi nga tumugamba asigazeeko lumu mwasula lumu emu, zino endala 3 aziwe bakyala banne. Bakyala banne bajjemu 1,000 oba 5 balabirire abaana bali abalala nga empapula z'abaminisituleta bwe zivaayo oba nga looya waamaliriza okupuleesinga ku ssente. Naye twesanze nga mukambwe ddala era nga mukambwe nnyo. Era agambye tavaawo era tafulumawo era ye tatumanyi tatulabanga nako n'ennyumba zize era omwami yazimuwa. Ebirala tujja bituukako naye lwaki nzize wano oba weesookedde nti nze we nnali mbeera wano twagulawo nga tuli babiri. Ne chairman mu kusooka yatugambye ebintu eby'omumwa tebikola. Kuba bwe yadde atubuuza nti Kandinda bamwe emyezi 3 aveewo baabawa ekiwandiiko. Ne tumugamba nedda n'agamba ebyo bifu. Ate naye twezudde naye baamugambya mumwa ate ne yamugamba yafa. Kale kitegeeza naye si bituufu. Kuba kati Ssaalongo Ssegiriinya kaba kaali kataala kaazikira ab'emikwano be yalina n'ab'eŋŋanda be yalina nga ba mikwano gye nga balina ebintu bya Ssegiriinya ke kaseera babizze mu baana. Tulinayo owa P7 Nagirinya Aliya banne baddayo dda ku ssomero tannaddayo. Kanyabo katudde n'emitwalo 2 n'ekitundu egya birth certificate gye baamusaba gyamubula. Akandindira kye njija omugamba nti okusuula mu galagi tekikufuula mmotoka. Ennyumba si zizo, ennyumba z'abaana. DNA yakuwandula, DNA yakusuula. Era essaawa yonna ne bw'onoyogera ng'oduulira banno obudde bwonna ofuluma. Era n'ekinaatwala emyaka 4 empapula wa misolo gijja kuvaayo era bakugobe kuba toli wa famire tetukumanyi naffe nga bw'otugambye totumanyi naabwe toli wa famire yaffe. Ensamba boy wa Ssegiriinya gwe yazaalamu oyo omwana Ibbula Ssegiriinya n'amumusiba. Ng'Ssegiriinya musajja atu gye yali nti yatawuka amakomera bulwadde biki obudde teyabufunanga. Nze Maama Shufura okuva we nafumbirwa Ssegiriinya paka Ssegiriinya atuuse ku ffe kitwawudde Magombe. Newankubadde tetubadde mu nju emu naye andabiridde okuva lwe yanzigye ewaffe paka lwe yakola ki lwe muziise. Nti Ssegiriinya wabanga abadde atutte obuvunaanyizibwa ku nze lwaki gwe ngamba nti tosobola kunsindikira $2,000 ku ekyo ky'aba yaleka obuzibu gwe oba obusanzeewa. Tulabyewo abaana babi batugambye bombi babe kati ffe tuba tukifuniramu wa ng'ababe tebalina kyakulya ng'abali mu nju abafuna ssente si baana ba Ssegiriinya. Amazima gali nti ajja zifuluma. Ate kati Kandinda nze mugamba njogera nga mukyala Ssegiriinya eyawoowebwa sizze wano nti nno nzize ng'omukyala omutongole nkugamba maama ojja zivaamu. Tayina lukusa na buyinza kati ku bintu bya Ssegiriinya. Tumaze kuzika Ssegiriinya Kandinda n'asitula ebintu bye ng'omupangisa afulumya ennyumba najja n'akola ki n'abeeramu. Era we twali mu meeting yagamba nti twali ye Ssegiriinya ye yamuleeta naye nga ffenna abaaliwo mu meeting twali tukimanyi bulungi nti teyamuleetawo. Kandinda yeereesewo wano bwereese.